rape, sodomizing, kidnapping, and torture. The demonstration will take place at the Uganda High Commission 5859 Trafalgar Square, London, WC2N5DX. Please, whoever wish to attend or to be a part of this demonstration, please you contact the Events and Mobilization Team Leader, Mr. Kato, Omologo Kato, on his personal telephone number +447494422974. Yeye number. Kakadde mu Luganda. Bana Uganda abagala enkyukakyuka nga bayita mu kisinde ekya People Power wepo n'ekibiina kya National Platform abawangale mu ggwanga lya UK Kabaka wa Bungereza bategese okwekalakaasa nga bavumirira okutyobola eddembe ly'obuntu bana Uganda erikolebwa gavumenti y'abasimu y'omusimira mu bwa ya NRM Yoweri Kaguta Museveni ng'okwekalakaasa kuno gena kubina mwezi munana omwezi gwa 11 mwaka 2024 kujatandika saa 5 ez'okumakya kumekerezebwe essaawa 11 ez'akawungeezi. Ebintu ebigasseko mu kwekalakaasa kuno kujja kubamu okwogera ku buli bw'enguzi, mulimu okuliisa amaanyi, mulimu okusiyaga kw'abasibe, okukwata abantu ku kifuba ne babuzaawo, saako n'okutulugunya. Okwekalakaasa kuno kugenda kubeera ku embassy ya Uganda mu kibuga London ekya Bungereza gye bayita Uganda High Commission ng'esangibwa ku ndagiriro 5859 Trafalgar Square mu kibuga London ku WC2N5DX. Ng'oyagala kumanya ebisingawo ojja kukwatagana n'omulongo Kato ng'ono yakulira ebintu by'okwesanyusaamu saako n'okukunga ttiimu gy'akulira mu buganga bya Bungereza omulongo Kato. Ku ssimu ye ey'omungalo eri kasaalabba 4474422974 ajja kuba akutegeeza kiki ekyetaagisa okubanga weeyunga ku demonstration eyo. Gwe naali eyo njala kutegeeza eggwanga Uganda likwatako teweebuzabuza akafukaana abantu wafuna visa wafuna passport ya Bungereza ofuuse mu Bungereza nedda Abangereza gye bali ate balimu ebika gwe just oli kintu kibujjiwa mu musolo era ne wowe ofudde tebafaayo kubanga oyina ebijja biwamu gy'olina okulwana mu Uganda y'ensonga lwaki tubagamba mukola ebintu ebyo right. Akalanga kasembayo mbakubira omulanga okutakungula ne mbasaba mwonna balina nkyukakyuka okuba tugenda okuwagira Muganda Fono nga ye musajja mukubi wa muziki bukyanga abeera mu muziki gina gimaze mu myaka 10 nyaba takulangayo concert oba gye bayita show eye kubwe ate nga abadde wankyukakyuka oba nga ayagala enkyukakyuka agala ensi nga agala president ebbanga lyonna mukulembeze dda asubidde okuyimba omwami ono ng'otuyita Rollin Kabako abadde nga ku bivulu ebyenjawulo nga tasobola kuleka nyimba za president nga taziyimbye okutambuza ebiro okutegeeza abantu nti president akyaliyo n'ennyimba ze zikyakuba. Kale oluvannyuma lw'emyaka 10 ng'ali mu nsiko y'okuyimba asazeewo naye abaweerezeeyo concert 2 akugambibwa ati the 10 years of General Kabako Mayiga akutaka another problem. Akugambye nti ajja kutegeka concert 2 ng'esooka egenda kubeera ku mwezi 8 omwezi gwa 11 gwe tuli mu gwennyini mwaka 2024 ejja kubeera Kalenda Hotel e Makindye mu Lukale Mutwalo VIP mitwalo 2 table ya kakadde. Nakugamba nti enaku z'omwezi 10 ajja kuba werekedde waffe Mityana mu Eden City Mityana era ensimbi sigadde ze zimu wonna mu Lukalu Mutwalo VIP mitwalo 2 table ya kakadde. Tosubwa abatabuzi b'omuziki abayitirivu ne basekamu abamwerekeddeko n'amakampuni agasazeewo omusponsor ng'omuteekamu ensimbi okutambuza ekivudu kye kino. Kale 8 Kalenda Hotel Makindye nga 10 Eden City Emityana sede sigadde ze zimu kyonna kyonna bosobodde ajja kuba yeesimye okuba nti omuteekamu ensimbi ate asobole okubanga naye abeeza obulamu y'omuganda waffe Lodin Wine Kabako. Alright. Ngenda kuba wekigula luggi bwe mmala obba wekigula luggi nyongereko security alert bwe nzijjako security alert ntandika information atannayanguwa atannatuuka tegeeza munno sharinga video. Alright, kamba wekigula luggi kyaleero tusimbule. Nendooza nga sina bwa kigula luggi kantwale omukisa guno okutegeeza bannayuganda mwenna naddala bakomere mutukola emirimu gye mu social media
mwebale kukola mulimu ogw'okwogerera enkyukakyuka n'okutaasa bannayuganda buli akola live oba oli ku Twitter oba oli ku TikTok oba oli ku bwenyi w'ekitabo oli ku WhatsApp groups mwebale kukola mulimu ogwo wabula ngenda basaba tubeere beegendereza nnyo ku stance oba ne diversion enteeketeeke ze batuteekateeka speed nnene nnyo tetwagala nnyo batwale mu ntale zimu ze tutajja kumanaginga okusookera ddala mu buvunaanyizibwa ng'abantu njala kusooka okusaasira ab'enju y'omugenzi abaafiiriddwako muganda waabwe ge bagamba nti Allah yamujjululidde mu kanisa ya Bujingo kitalo nnyo ddala Mukama amuwummuze emirembe naye tusiiba tubaga ebigambo bino nga mbibuusa amaaso bana basajja bajja kusaanyaawo na kunona nsimbi ngoberedde emboozi eyo okuva jjo naye nga si famire genda beri ku mitimbagano ekaaba sinnalaba wantu wonna Bujingo ne kanisa ye gye bavudde okwogera ku muntu oyo yafudde omu ku ndigaze oba okubaako kye bakoze n'olwaliro mu mmisa gy'asabisiza olwaliro sinnawulirayo kigambo kyonna kye boogera ku mukyalo yafudde wadde okubagiza wadde okugamba nti bagenzeko mulumbe wabula kye bakoze wenjagala mutegeere ebintu bino era njagala nnyo bannayuganda mwegendereze nnyo abasajja bano omusajja olwaliro abadde mu ssanyu ayise ebbalamu ayise famire makula ne babeera nga bali mu kusanyuka nga wakola byabwe naye ng'omukyala afudde aka video kakano babaka omwana akakoledde bulungi nnyo ataddewo eno ngono ali mu kucakala ng'eno abali mu kuziika wulira so ekitalo nnyo abooluganda ako naye mikwano abafiiriddwako omuntu wammwe mu njege eyo naye tetulina kyakkola Katonda yasalawo era yagaba obudde bwonna kitalo nnyo ddala ne mutegeere abantu bemudiringa nabo nti bo bajja kusaanyaawo na kutwala buli kimu kati mbagambye kambawo ekigulalo gitusembula video alright mbalamusizaako mu nnyo mwenna bannayuganda abanyumira programu eno ey'omuli Mulange Mengo naddala mu kanyumiro kano ak'ekigulalogi akanyumiro k'ekigulalogi kalungi era kaweereza mwenna abasajja n'abakazi abaganda abakyalinamu ekigulira amagala eddiba bakyalinamu ensimbi ekigulalogi kino njala mu kiseera mu kitambule ku buli muntu yenna alina ensimbi era ng'okyalina ensimbi ng'oli muganda alright ekigulalogi kyaliro ngenda kijja mu njogera egamba nti kiri mutu kimanya nyinikyo kiri mutu kimanya nyinikyo lwaki ekiri mutu kimanya nyinikyo nti ebiseera bisinga buli muntu bw'abaako ekintu kye ng'akyekuumidde tebaayo muntu n'omu atera kimanya nedda gw'oteekeddwa okuba nga okyemanyidde wekka era bw'ogezaako n'okisumulula n'okiraga omuntu omulala kiba kitegeeza kisaasaanye edda nno abaganda ebaagambiranga nti omu amiimira ababiri babibira abasatu basatulula nti ekintu bwoba okyemanyidde bwomu osobola okukikuuma era mubanga mukimanyi bibiri wattu musobola okigezaako kikuuma wabula bwe kigenda mu owokusatu kiba kisatulukuse
oba tokyalina kyama. So nga ate ekikufuula omuntu obaako obuntu ekikufuula omuntu kyekyama ky'okuuma nga tewali muntu yenna aba akitegedde. Naye kasita oba nga oli mu ggufu nga tolina kyama ky'okuuma kitegeeza oli bwereere era oli bukunya buli muntu asobola okukulaba. Kati buno obubaka njala bugende mwenna Abaganda abayina ensimbi okuli abakyala n'abaami. Kiri muttu kimanywa nnyini kyo. Abaganda mwenna abakyalina ensimbi oba ku nsimbi abakyalina ku nsimbi ze tuyite ssente, abayina amataka, abayina amayumba n'abayina bizinensi. Njala basa abanyabo ne bassebo mu mbeera eno eriwo ey'akafandali ng'eddya ly'obukadde. Ngenda basaba bamaama ne bataata newankubadde nti buli muntu waddemu okwolesa kyalina, naye ate mu mbeera eno gye tulimu eyasirwajja okwota bw'asinga nnyinimu entannama nga yajja kuzisa nakusaanyaawo naddala mmwe Abaganda. Ngenda basaba nti kyandibadde kirungi nnyo okuba nti muwolesa obugagga bwammwe n'ebintu bye mulina mu ggwanga ettebenkevu nga lirimu amateeka so si eggwanga effu nga Uganda nga n'abajja okusaanyaawo bakyatunda balaba. Museveni agezezzaako okunyigiriza Abaganda okubajja mu bizinensi, okubajja mu kulima, okubajja mu by'okusuubula na buli kimu kyonna era akikoze, naye era ekyali Abaganda watto abakyalina akawogo n'ensimbi nga bakyakalina, naye obuzibu balina nti Abaganda basinga obungi mwafuna ekisiraani ky'okwagala okwemulisa oba okweraga nti mulina. Wattu njala kutegeeza YouTube ajja n'akubuuza nti owaaye obugagga bujjawa, ensimbi wazijjawa, ennyumba agizimba otya, ya ssente mmeka? Abatazze kubuuza mirembe nedda. Abasindikiddwa ku mulimu gwa kutandika kukola kye tuyita survey oba search okumanya olina ssente mmeka, wazikola otya, biki by'olina. Era wagenda okuyitawo akaseera mpawe kaaga gwe bajjako interview ng'otandika okufuna ebizibu eby'omugirano ekikuviiramu nga naawe kennyini bakujjawo olw'ensonga nti mission eba nteeketeeka temumanyi. Kale gwe omukyala n'omwami Muganda ng'olina ku ssente, ngenda kukusaba sooka wewale kamera. Banga Abaganda bajjajjaffe baabeeranga n'ensimbi ezaali zitokomoka n'ebyobugagga, naye nga kizibu nnyo n'abantu okumanya nti oyo omwami mugagga oba alina ensimbi. Wabula babitegereranga mu kugabana singa aba afudde ng'abigabana mulumbe oba babitegeranga alina ekintu kyayagala okwetuusaako. N'ennaku zino mugufudde mugano eyaguze emmotoka n'ajja ku social media n'atandika okweraga nti yaguze emmotoka. Ayina essimu zino maaso asatu n'aga nti nze nsinga mu Kampala siryansobola. Naye yazimbye ennyumba ne najja ne yeemulisa nti nze nsinga nina ennyumba. N'avudde ku kyeyo ng'akuttemu buse najja ne yeeraga nti nze nina ensimbi. Wattu by'olaga eriyo bibenyeeza era ojja kukomekereza nga buli kimu kifiiriddwa kubanga Museveni gwe mulimu gwe. Ngera kutegeeza obutongole nti okumanya Museveni yasonyiwala eri Abaganda ayagala batta. Njala kutegeeza ensonga lwaki kati amataka gammwe babagabba, batwala ennyumba zammwe, batwala bizinesi zammwe, era n'abasuubuzi mwe nabo bajja mu bizinesi lwa nsonga temukimanyi nti mission yakwavuwaza Baganda. Mu Uganda mukimanyi bulungi nnyo nti okusasula omusolo omuntu ateeka okugusasula, naye bagamba n'ogwo tebasasula musolo so nga ate musobola nabo, era kontena zaabwe ziyingira nga tesasudde misolo. Gwe Ssekamatte oba Nakiyingi ne bakusasuza omusolo gwa mirundi 3, kino kikulemesa kuva mu business olw'ensonga y'enteekateeka yaabwe. Era wayita akaseera mpawe kaaga munnange ne bakwabya ne bakusiraanya. Kale ngenda kugamba kiri gy'oli okutwala information gye nkuwadde ng'ekintu ekikulu, oba kiri gy'oli okusigala ng'okola ky'okola weemulisa, ebinaava mu kwemulisa ojja kukwatisako emikono 10 nga nina bugise mufungize. Bye nkugambye oli wadde mu bbiri kawambe kugambidde, naye nga mission weri nteeketeeke erimu ekitongole kya Chieftains of Military Intelligence, erimu ekitongole kya International Security Organization, erimu ekitongole ekya CID ne bambega ba Museveni abatambula ku byalo kubira nga bakyakebera abagagga Abaganda basigalamu nga bakolako profile. Kati oli wadde mbo okusigalamu kamera nga weesoma nti oli mugagga era ensimbi zikuyitaba, ekinaddako bajja kuziikibwa mu kusaawa either 8 oba 10 oba 12 bw'oba mulongo. Ebisigadde buli neebaza nga mutegedde ekikulu kya byonna, otherwise basema ogenze mbibagambye. Era nga nfundikira ekigulano gye kankongereko na kano. Nazzikuno Abaganda nga tulina empewo zaffe era ezitubuulira ki ekinaabaawo era ogenda kyewala otya. Mu bulamu bw'omuntu yenna gy'oli oba oli Muganda oba toli Muganda, buno bakanjagala obwegendereza ennyo. Abantu bangi batukolako ebikolobero mu kumanya oba mu butamanya.
naye ebikolobero basobola bikola batya omuntu asobola okukolako ekikobero ng'afunye ekintu ekimu ku ekyo ekikwatako njagala nnyo weegendereze oba ali otutta obudde okubuuza omuntu gw'osabye ssente n'azikuwa ne gw'osaba ssente n'atazikuwa wabula n'agamba omuntu amuliranye nti gundi omumpeere ssente gw'ogamba talina ssente mu nsawo bintu bibiri wali osabyeko omuntu ssente n'azikuwa nga tanakyeyeekengedde n'osaba omuntu ssente ng'azirina n'agamba nti sirina ssente wano naye n'agamba omuntu amulira nti gundi omumpeere ssente gy'azikuwa ebintu bibiri byegendereze sijja kulambula nnyo ku nsonga eyo wabula byegendereze nnyo abantu ababiri banjawulo omuntu gw'osaba ssente n'azikuwa ng'azijje mu nsawo ye nga takwekengedde oyo takwekengera era takulinamu nkenyera wabula omuntu gw'osaba ssente n'akugamba nti siinamu ng'okimanyi nti alina n'akusindikira omuntu omulala yaba akuwa nga zivudde mu nsawo ye oyo aba akwekengera naye naye gwe beekengedde tandika okwetunulamu lwaki omuntu ono akwekengera olw'ensonga nti omuntu asobola okukozesa ensimbi z'omuwadde n'agenda mu bikolwa ebyakalogo kalenzi wattu n'akusiranya ng'asinziira ku ssente ezo zennyini ze wamuwadde wakusiranyiza mukitegedde bulungi ebyange biggwa bwokya ekigulalo gye gifundikidde tusimbudde ne video ku lunaku olwokusatu bali wakutaano nabazanyira akatambi kano era kenjagala okutandika nako buli omu owuliriza bulungi nnyo buli muganda ali kuno oba toli muganda buli muganda akatambi kano kakyalinginza abantu bangi nafunye amaloboozi mangi mu inbox yange olw'omusajja ono omunyankole eyayogedde ebigambo bino open blank nga talina gwatidde njagala mukawulirize bulungi nnyo naye ebigambo byegadde yabadde akuba ku ggumba ng'ategeeza abaganda muzuukuke mwe mwaleeta olunabo oluli abazzukulu bammwe mwe mwaleeta olunabo oluli obuganda mwe mwaleeta olunabo olutwala ettaka mwe mwalwambaza mwe mwaluliisa mwe mwalusenya amannyo mwe mwalokola buli kimu ngenda kuzanya akatambi kano bwe mmala okukazanya nkuzanyira ka Museveni ke mwalabyeko nga bannyonnyole vidiyo etandike kate natandika uliriza bulungi nnyo ngenda okukatiriza ensonga okujenyikiza olwaleero ine kintu ekimubadde nga mutambulirako ngusimanya aba westana tukabasibawo omusajja niwo abasibireko omusajja tumulamwanirize wano nga turi kubaraba wano mukamwaniriza tiine wabasibireko omusajja tukabiraba byona twaraba muri kumwaniriza twaraba muri kumuwa emondi twaraba muri kumuwa amatooke mureke kwekwasaba aba westana abaganda nimwe mutusibireho embeera embi abaganda kutwala birenga ng'abaganda benu bamwaniriza twarijo ngo twabatunurira twariba ebifiire twagamba nibaza kureba repercussions wakategera kutwala birengo muriyo nimwaniriza twagamba ngo reba aba tukabareba twabasirikira bari kwaniriza akawo g'omusajja bari kumuwa emondi twagamba ngo konkimwe mumurabirire okumurabirira nk'omuntu olukuruga omwiguru tukabiraba muri kumubudabuda dero kuyabirafunamu korusujja nga yafunamu orusujja mumutwara mumunazo tuzi oturukwoca mukumuhente ezammwe tezikazire zitente zikazire zaffe zikaba zitari zaffe ente zikazire z'omuganda ebitoke bikaba by'omuganda emondi zikazire z'omuganda mwamaniriza mwamwana ekisenje aho kusura ejo nentabwe mukamwe ekisenga aho kusura dero yagenda yayegorora kuyatangire kwegorora nomani muwina akagera kugamba ngo akabwa akomazo okuyora nukuka kuryentega mama atatangire kuba yentega mukamwe ekisenje mwamurabirira muri kumanya ngo imwe numurabirira omuntu ali aho ati kaba yentega kina umukuza kunenya kine murekera kwekwasa ngo abawestana nito bintu bituruma tukabareba muri kumwaniza twabareba twajya mwenu nkati mbwenu kezembwa ya mawe kaneza kutomera imwe mbwa kuka twasirika tukatire cyokora kuka nito twine kintu amutuma bindako cyogama nama boyista namanyigirizibwa urra hatu kogore urra kati nkiwe mwine kati nyene nimponye na kufutera uri twinente no machi asigire yakora kuri
akasiga yakaliza buri kamwe na nakakunu yakuyakire kuri mwatekateka mwarowoza ngo ani yaza kubongera kimuyina kumba rero naza kutwara ne kimuyina abakarize banange nimwe musigare muhunami musirike nyo musirike tuyanze ebigambo byowulira musirike naza kuyetegewe naza kubarya ebigambo byowulira tibya TV eno nebya TV yakolo yaddanzise. Alright, kati okumanya Museveni musajja mubi nnyo ne batandise omubuuza mu kavidiyo kano ngenda kazanyako eddakiika 2 ebigo byayogedde ogenda biwulira. Ngenda kazanyako eddakiika 2 tusimbula evidiyo yayogedde bw'ati. Najja wano nali mwana muto, I was 34 years. Eri waffe bino ebyemizimu tebikyaliyo. Naye bwe najja wano mu Buganda abo bona 98 ku 10 bakiriza mu misango eyo. Nakimanya ntya okugenda kujja kuva ebweru nasanga Father Aframu aduse naye ne banyanyulira Semiganda ntono Semiganda yali mu kifo kya Musosodoti ate yesaba Kristo. Semiganda najje emirundi ng'ebiri oba esatu. Ogwokuna nangamba tuwaye omanyi ku lwaki olutalo lwaffe terutambula nti nedda nti kubanga Obote yaluloga. Nti Obote yatta omukazi namuziika avunuke ebukomero. Aya mwali wano ku video nayogera information y'ebukomero nenjogera information y'ewannabanja. Museveni gye bamutwala ne basaddaako omukazi ne bamuvuunika. Enebeera reverse psychology. Njagala abantu abali ku video zange zonna enkadde mujjukire nti njagala kukwata musajja ono abaaliko wano mujjukira bulungi nnyo. Namala okwogera information after 1 week omuntu najja n'akuba essimu n'ayogera information nti Museveni yasaddaako omukazi eyali amukozeeko emikolo n'amala n'amuvuunika. Njagala abaaliko wano mwogere ebigambo 3 2 byokka bye njagala naliko nze nakola video eyo mpozi ne comrade asimu yaddamu n'afuna information related kweno. Mwaliko bulungi nnyo. Kati Museveni wano akuzanya reverse psychology nti kyayogera kyali ky'Obote. Baba nabaliko bali bulungi nnyo, baba nabogera bulungi nnyo. Kati ekyo Museveni kyakola akuzanya reverse psychology n'akolozesa nti yeye mutuukirivu yayogera bituufu. Ye kennyini omusawo yamukolako ebunyolo yamala n'amusaddaaka n'amuvuunika. Bulijjo tubagamba Museveni okuvuunika Uganda okuvuunika Abaganda nga mwebuuza ekintu kino akikola atya. Kati ndoza mufunye information entuufu wano yabadde abuzaabuza abantu. Yosere bwajja mu Buganda Abaganda bakwata empewo zaabwe ne bazikuwa ne bazikusigamu. Nyongero kujjukiza nti Obwakabaka bwa Buganda bwali buganye nga Abalangira bajja baganye. Wasenda omumbejja ntale ya Bwera eyakuyingiza mu mbuga emu ku za Buganda ne bakolako emikolo de disguise n'omala n'owamba ntale ya Bwera omumbejja n'omuleepinga n'omukolako ebikolo by'ensonyi. Mukazi wattu obufumbo ne bufa n'amala omukyala omumbejja ne yeetuga kubanga waliragala kubisa ejjinja limu ebinyonyi 2. Abaali wano nga mpa information y'omumbejja ntale ya Bwera muwanike emikono. Video eringa etandise anti yagambye ye wano mu Buganda Satan. Abaaliko ku program y'Olimbulange Mmengo mujjukira ngamba buwulira story y'omugenzi omumbejja ntale ya Bwera nga Museveni baganya omuyingiza mu bintu bya Buganda. Yamusenda omwana n'amuyingiza mu bintu bya Buganda n'amuli mukolako emikolo ye kennyini kuno kwoli Museveni.
wasenda senda omuwala nomala n'omukwata n'omurepinga omuwala kyamufusukkako n'awulira nga asonyiwadde nga tasobola kudda wabbaawe omwana amala ne yeetuga ne yetta ntale yaabwe emumbejja. Museveni gwagamba nti abaganda balogo akabira akali ku mpanga kemwakoleramu emikolo egy'okusiba n'okuwa emikisa okufuga eggwanga nga n'ennadduli yalimu n'abaganda abalala wali oli mu kereziya y'e Namirembe y'e Roma kabira akali ku mpanga kuwe Masaka wali ogenza kumalirayo balongo ba nnyoko oba bakitaawo tuvudde waawo ku lusozi Walusi gy'osiiba ku makya n'olweggulu waliyo kereziya waliyo muzikiti waliyo ki osiiba ku lusozi Walusi ew'omukyala Nakayima gy'ogenda Mubende waliyo muzikiti waliyo kereziya waliyo kiki essaawa zino Wetwogerera amasiro g'Abassekabaka e Kasubi wagawamba under the influence of Mayiga bw'oba tosobodde genda Walusi bw'oba togenze wa Nakayima nambasawo ba Tanzania oba Nigeria osiiba amasiro g'e Kasubi ng'osabirira empewo za Buganda mu bukyamu kati ani gw'osiriwaza mukulu ono Silivia Mukandooni eyakolera emikolo gyo gyonna n'emifu Silivia Mukandooni gwe mwita Amafiina mukulembeze mu ddiini ki tugenze ku yeeyita omumbejja bwanga eyasamiranga emisana n'ekiro okutuusa lw'omukolako ebikobero n'omutuusa n'omuwalampa Jeneti n'abimanya ne bavaawo bubi nnyo n'afuutuka mu State House ngenda bwe gisimufungize omumbejja bwanga yeeyita omumbejja yali akola ki mu State House si yali atambuza eddogolyo Kabona Jumba akola mulimu ki yali akola mulimu ki gy'oli ne kulana bali bakola mulimu ki n'abana bangi nnyo kati gw'okwebuzabuza nga anaaba ne weefuula omukristo omukristaayo omutuufu ekyo kikyamu lekera okumanyira abaganda ate abaganda baakubuuka wagende South Sudan n'obuuka entenjiru ekyo buli kimu akimanyi n'ebifaananyi gye biri kugola Moses osaddaase buli kimu okimazeewo kati gw'oyogera mbu simanyi mukulu ekigambo kino kiwayogedde nkyo naye kirungi nti ensi etandise okubuuka wabadde ka video ketadde ku mutimbagana kagenze viral omwami ono yabadde agenze mu maka ge oba gaakomeka aga mukyala we Nankabirwa mayimu oba namba mukaaga oba namba meka ge yazimba mu saidi z'endejje endoza ndejje waliwo ndejje ali eno waggulu n'endejje ali ku Hoima Road kati omwami gyadde agenze okugula amaka ga Nankabirwa galiko acres 30 gyafunidde simanyi oba n'obudinko bana bikikasasiro osaamutegedde kati omwami gyabadde alaze naye abatuuze beeri mu kufaayo ebyekwatako bakwata namba emu kitegeeza abaganda baabuuka yagenze nga teri wadde amukubira ku ngalo kubanga bakuu Momulaki babu bavavaamu babalese tetubamanyi nakeeno ku kitundu bazemwaniriza nga muwoza akasajja kakyalina amaanyi akasajja tekalina amaanyi kati akasajja tukasobola babo bana basomero essomero jaddi babuulira lya muno mu Luweero eryo limanyikiddwa nnyo eno tetubamanyi babo bava bayi wakati ndowooza owulidde bakubuusa abantu bategedde obulimba bw'owulira
zino kubanga kweziri bwezi tebwezawe denga agenzi wa mukazi we okulonkinga amakage. Alright. Kaso kepso security alert. Then balo kuisa security alert tutandike information bulungi eyatulese. Alright. Oluvanyuma lw'emikolo ejali mu lubiri jajja ffe Kasimu Nakibinga obuyisiraamu n'Abaganda abala okuvaayo okutegeeza abaana abavubuka envumuula Baganda okutandika okwesimba mu bifo ebyenjawulo. Ekintu kino kyasiikula Museveni emmeeme. Ate ku kyabadde ejje Namboole ngenda banyumiza kye kino musooke muli obubaka buno. Omulembe kati leero gwe tuliko gwa kuvuganya mwenga bajjajja abakulu b'obusolya mukunge abaana bammwe abazzukulu benyigire mu bifo by'obukulembeze mu ggwanga lino. Muleka bazzukulu atalina bw'omuyita ajja kufuuka omukulembeze wo. Otuuka okugenda kwerusi wano olina empapula z'oyagala agambe nti tesikumanyi ku kyalo kyange olukifuuse kikye naye kakati teebereza omutaka bakuyite nti muleete njagala mulaba n'osoboddoka wenna ogenda ofuna esigiri kyalo. Naye ensobi yiyo yagamba abazzukulu obutenyigira mu bifo bya bukulembeze. Nsaba mugambe mukunge bazzukulu bammwe benyigire nnyo mu nsonga zonna z'okuvuganya ez'obukulembeze ku buli mutendera gwonna, era nga nammwe kibe nga kibakwatako. Tibazzukulu bammwe banga benyizeewo benyigidde ebifo bino eby'obukulembeze ate nammwe mubawagire. Alright. Lumu nali wano ku mutimbagano ne mbagamba mwenna Abaganda bali mu Buganda mutegeeza abaana bammwe benyigire mu bifo by'obukulembeze okuva ku Lessuwano mpaka waggulu ku bukulembeze obw'eggwanga. Lwaki? Nabagamba kigenda bafuukira kizibu nnyo okubanga chairman Lessuwano mugwira mu Buganda, chairman LC2 mugwira mu Buganda, chairman LC3 mugwira mu Buganda, chairman LC5 mugwira mu Buganda, member of parliament mugwira mu Buganda, kansala mugwira mu Buganda. Togenda kufuna buyambi bwonna kubanga ye mugwira si Muganda. Nakibagamba n'omulagira kyebagambye mulonda abantu bammwe abagendo bamanya abaana enzalo mu bitundu ebyo ng'ate Baganda. Yensonga lwaki tosobola kusanga kansala nga Muganda ng'ali Mwankole, ali mu Eastern, ali mu Northern, ali mu South West, taliyo bannansi mu bitundu ebyo bibalonda. Ne wano mu Buganda ate bangi abatali bannansi baawo beegumbulidde omuze okujja okutwala ebifo ebyo. Obwongo bwamwe tebukyakola bulungi nnyo. Oluvannyuma lw'ebigambo ebyo wuliriza bulungi nnyo ebigambo bino. Security alert etandise. Okusinziira ku video gye mbazannyidde n'ebigambo ebyalabiddwa ejjo mu kisaawe Nakivubo gali kwoleka. Yoseriti bahabulwa lutabayisirwa musajja munyiivu nnyo eri Abaganda abamulaze nti bulijjo akootakoota mu Gaalumonde nti gye bali bangi. Mu mangu ago Yoseri yalagiddewo ekitongole kya Chieftains of Military Intelligence ne batuuza meeting, era meeting eno yatudde yamalikiziddwa ssaawa 8 ogw'ekiro ekikeesezza olunaku lwajjo. Alagidde abatujjube 9 bakole mu bwangu okutandika okulinnya akagere bannayuganda ddala Abaganda, bannaddiini, abakulembeze mu Bwakabaka bwa Buganda, aba parliamenti mu bitundu ebyenjawulo batandike okubatambulirako okubajjawo mu bwangu nga nabo gisimufungize kubanga Museveni kyalabye kyabadde kizibu nnyo, era ebintu bino byonna amaze obisayininga nti batandika obbakolako. Nyongera okutegeeza awuliriza ebigambo byange n'obinyooma sina buzibu naawe. Wabula bwe bituukawo wembeera n'obuzibu naawe kubanga oba ofiiridde busa bwante. Abantu bano beegendereze nnyo wammanga. Jjajjaffe Alhaji Dr. Kasimu Nakibinge gwenzanye akatambike. Owekitiibwa ennyo yawummula Dan Mulika. Honorable Lutamaguzi Semakula. Kyagulanyi Sentamu Eke Bobi Wine President wa Mulonde. Owekitiibwa ennyo Joel Ssenyonyi Lipo Mulonde. Jjajjaffe Engineer Dr. Arani Waligo Nakirembeka. Amakaago getegereze bulungi era oteeke ku kamera enkuumi kubanga batandise okugeeta olw'okumanya butya banaagenda okukola ekintu kye baagala okukola, era weegendereze nnyo. Alhaji Lubyayi Kisiki ova mu NRM naawe tebakwagala kuwulirako.
Jeno Katumba amala gwenko yokutegeeza kubanga olupapula olujjobeerako Dr. Zena Zedriga amyuka Robert Kyagulanyi Center wa President mambuka ga Uganda nakutegeeza ddala okomye okulada era abangami bategeeze nti mwegendereze nnyo wepo ntegeezeddwako nti abantu mwenna abaliranye Ssaabasajja Kabaka essaawa zino mubeere beegendereza nyera mukanula amaaso ku bantu abayinza okujja kate mbategeera okwetoola Ssaabasajja Kabaka n'omuliraana kubanga kyebalabye nabo kennyini kyabamaze amamiimya mukitegedde bulungi nnyo. Alright, kati olunaku lwajjo ab'ebuddu muyogeyoge okutwala ekikopo ab'ekyaggwe mugezeeko omwaka ogujja kubanga buli mwaka gubeerako obuwanguzi byonna mwabirabye. Njalo sooka otwala mukisa guno okwebaza buli munnayuganda yenna nga sawuddeemu buwangwa kinano gyova mu Uganda abaalwana obweziyingirire okutaasa Ssaabasajja Kabaka mu batamanya ngamba abali mwetoolodde nga maliriza okwagala omujjawo gye twatandikira okuva mu 2020 mpaka n'okutuuka olwaliro nga mukyamulwanirira mwebali nnyo mubalire ddala omuli abamu Northern, abamu East, abamu West, abamu Central mwena n'Abaganda bakomredi mwena babloga baani manyi mbadde musanze okusozoza kungi nnyo kusente zibadde tambula ku social media okubajjamu amaanyi wetwogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka naye batuma kye baagala naye enywera yerima mwebale nnyo mubalire ddala abanyinaza bali mu America abali e Canada bali e Bungereza ne mu Europe ne mu nsi zonna abakolanga demonstrations ku embassy ku consulate ez'enjawulo buli lunaku nga temussa mukono mwebale nnyo mubalire ddala okuba nti mwataasa obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka nze ndi muzindaalo naye mwebale nnyo mubalire ddala. Kinzizaamu amanyi ne kinsanyusa nti kati at least asobola okutambula ku magulu ga abiri n'atambula daawira ne ku bantu be n'abakubirako jambo n'abanga alabika bulungi. Twagala okusaba Mukama Katonda ayogere okumukingiriza naye yennyini okwebeereramu ng'enjogera ennaku zino bweri olw'ensonga si buli akusinikira ebinnyo oba akusirikira obulingaya nti aba akwagala nedda. Ekirungi gyali n'essanyu bategeeza nti bonna abantu bonna abamanyi okuva kwasooka mpaka kwasembayo bonna bamanyi. So njala kubaza Mukama Katonda mwenna yebale bakozesa sijja kumenya manya bibinja ne ewongereza mu Europe mu Africa mu Asia Canada America okusingira ddala abakyala be Boston mwenna sigenda kumenya manya abakyala be Bungereza n'abaana be Bungereza mwe bali nnyo balire ddala abali ku social media bakomredi sobola kumenya manya muri bangi nnyo bali nnyo balire ddala. Ensonga zino batandika abazinteeka konti zange ng'omuntu njawula mu Buganda simanye nnwano Buganda buli kimu nekyavaayo ng'ensonga ntuufu kale jalo bebaza nnyo mwe bali nnyo balire ddala. Enywera yerima Ssaabasajja Kabaka waali essaawa zino maanyi gammwe tekisanyusa buli omu kubanga buli muntu yalina pulagulamu ajjawo Ssaabasajja Kabaka tasobola kula ku kifaananyi kiyalabye n'abanga asobola okubanga musanyufu kizibu nnyo. Abatasobodde mulaba ndowooza kandawo bansobola okuyisaawo akafaananyi kano musobole okwongera okukalaba kubanga nkimanyi eri abatamulabye musobole omulaba bulungi nnyo wadde kalimu oluyimba naye ngenda kukaleka nga tekalimu yadde oluyimba yoya. Alright, yo yao. Obana kano nkabawe. Zana kano kankabawe rumu. Zana kano kankabawe rumu.
Alright, tugenda kulwawo. Kati ebyogere badde bingi ng'obugulu bw'eggongolo. Njagala mbeere mwerufu nnyo ku nsonga eno era buli mumpuliriza nnyo bulungi wano. Okusookera ddala ebigambo tubyogedde bingi nnyo byonna abimanyi abiraba n'abantu abadde ebweru wa Bulange ensonga bazimanyi bulungi nnyo okuzitambula n'ozitegeeza ensi na buli kimu kiteekeddwa okimanyikiddwa eyo sigenda kuddayo. Wabula eriyo abantu abafunye ekifaananyi kino mu bulala njagala kibatereeza mu bulungi mutegere bulungi nnyo. Ekisookera ddala omutandaffe Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri amaze ebbanga nga teyeetaba ku mukolo gwonna mu Buganda olw'ensonga nti wabaddewo ebyagaana Wannyindo okweggala nga mwabitegeerako wasaanya bweri mu nteekateeka emugaana okulabikako eri abantu be. Era n'agamba nti okutuusa nga abasaba mukkiriza okujja okukola emirimu gye ye gy'agamba nti mingi ekyali ekiteeketeeka okuba nti amusibira gy'amusibira. Era baafuba nnyo okulaba amusibira e Buddukiro ate gye mwava ne mukuba enduulu e Buddukiro n'avaayo n'adda mu lubiri lwe ebbanda era gy'abadde akolera emirimu gye. Wabula kye mutaamanya kye nze mbategeeza kye mbuusa amaaso nti enteekateeka yali ekoleddwa omukyala Agnes Nabaloga Sarah Kagere David Wasajja Kiwalabe Male John Katende ne musajja mukulu Wasanya Kawo Charles Peter Mayiga ey'omuggyako obuyinza n'ekitiibwa kye bakyeddize ng'era mu nteekateeka eyo Mayiga yali yeefudde Kabaka era buli kimu nga yakikola. Ebintu ebyagendamu n'amateeka bamuggyako pwazo bantu n'omuggyako ebitavu byonna na buli kimu kyonna bakimuggyako nga bakozesa amateeka amajingirire mu yatuuka n'okukola contract ya myaka 10. N'abanga omwami oyo yalina n'obuyinza obusobola okuba nga agobera naawe omuntu yenna obuyinza bw'ayagala buli kimu ng'akyeddiza. Nabagambako nti yatuukako n'okugamba nti tayagala Kabaka atuuke mu mwezi ogw'omunaana ekyomwezizikira bulungi nnyo naye ne mukuba enduulu mpaka lwali waali n'omwaka ogujjajja gulaba. Naye bwe twogerera essaawa zino Ssaabasajja Kabaka bulijjo yaggulawo so n'okufundikira emipiira gy'ebika by'Abaganda ne ekikopo ky'amasaza okugiggulawo n'okugifundikira. Era mukimanyi bulungi nnyo nti bw'aba asiimye nti agenda kubeerayo mu mpaka ez'akamalirizo boogera nga essaza eryo lituuse ku final baga nti Ssaabasajja Kabaka asiimye okuggalawo emipiira gy'ebika by'Abaganda oba okuggalawo ekikopo eky'amasaza. Wabula nze naawe abali ku mutimbagano essaawa zino temwalabako kintu kyonna nga bakiwandiiseeko ewantu wonna nti Ssaabasajja Kabaka asiimye ajja kuggalayo empaka z'amasaza tekyaliwo. Wabula Ssaabasajja Kabaka ebintu byonna abadde abiraba era nga yeetegereza. Mukimanyi bulungi nnyo nti bw'aba agenda ku mikolo gino bwe giti enteekateeka aba yakoleddwa dda buli kimu era ng'eriyo n'abantu abalina okuma ku lusegera ababeerawo. Gamba nga Lubuga omutufu wabanga alina kubeerawo Lubaga teyabaddewo kubanga olina ewa Cyupuli. Abalangira n'Abambejja Basaabale bannaava abasajja b'Abambowa n'abantu ab'ebitiibwa bangi batera okubanga we bali. Wabula olw'okuba nti bala abasajja baali bamusibako envumbo n'abanga yali tasiimye kubeerayo era nga tasiimiddeeko ddala. Wabula nga bwe bagamba nti gwolekera omutwe tegunyuma wadde wabulayo essaawa 1:48 nkiddamu wadde wabulayo essaawa 1:48 n'agamba sisobola kufundikira mwaka nga sirabe ku bantu bange. N'ategeeza ababonzi b'obukulukuta bwe nti mumanyi nti atutuule tugende. N'ateeka mu mutega nswera n'ekizibaawo yogayoga nga gusse ennamboole. Bwe yatuuse ennamboole yasusse n'abeerawo ku kisaawe eddakiika eziwera ng'ali bwerwawo alunze lw'amaze n'ayingira. Gwe wenna eyabadde ayegesa amaaso ekisaawe ekyo tulina kye tuyita ensengeka y'entuula ez'abakungu abalangira n'Abambejja. Ndozera mule bulungi nnyo nga buli kimu kiri waakyo buli muntu ali bibye. Kyenkutegeeza nti ku ssaawa zisembayo yagambye nti katugende wabula teyabadde nakigendera nti asiimye agenda kubeerayo. Yafunye ekinyegenyege nga gwolekera omutwe tegunyuma n'ayambala ku mutega nswera n'ekizibaawo n'aga nti abawulungusi b'obuwulunguta nti kye
nze mbaze okwambala bagezaako mbuuza sebo Ssaabasajja Kabaka tulagana baga tugende nze gye mbagamba okukyama gye mukola ki gye mukyama nga bamuwulungusa yoga ku kisaawe Namboole ng'atuuka yensonga lwaki wattu buli kiwalabye kyonna ne Gamulengejja yabadde tasobola kumanya nti ekintu kino kigenda kubeerawo kyetuyita olulimi lw'omubiri obubonero bwonna bwe mwalabye bwonna bwetwali nti wabulabye bwabaddewo Ssaabasajja Kabaka musajja muganda omuddugavu wabulanga yakulira mu bazungu n'embeera ze z'abazungu kati tasobola kweyisanga ffe abaakulire waffe Kaddugala oba Kannamusabala oba Ettanda mu Kiwambya ebintu byanjawulo ti ne bw'anaaba agenda kwesammulange anyinasibo yeesammula engalabi tasobola kikulaga mu kamera olw'ensonga nti abakulembeze babasomesa ebintu bibiri bitya omukulembeze yenna bakusomesa bw'obeera mu maka go osobola okweyisanga bw'olaba osobola okwambala nga bw'olaba osobola okubogola wabula bw'obeera mu bantu bo bakusomesa era ekibeera ne mbutonde nti buli maaso gonna ag'omuntu gw'okulembera gaba gali ku ggwe buli kamera yonna ey'amawulire eba eri ku ggwe buli muntu alina engalabi ye alina ekintu kyagenda okulaba akirowooze akifumiitiriza akifumbe akiteeke waakyagadde kati omukulembeze omufumbe omutonde era omuteeketeeke tasobola kukola kikolwa anaddala ono omungereza gumulaba nti muddugavu tasobola kukola kikola kye mwadde mwagala mwakikole nti oba agambe Salo Gamulengejja tonsembera no omuteeketeeke nga yakulya bungereza kyadde tasobola kikola wabula mule bulungi nnyo ng'ayogera n'omuntu naye ng'omubiri gukolaga nti gundi ggwe nedda era ndoza mulaba n'entula gyatudde abantu bwe mudde ne mugoberera emikolo gyonna egibaddewo entuula ensengeka y'abantu nga banaatuula ku oluliko Ssaabasajja Kabaka abantu abo bonna mbala bulungi abeera babaddewo nedda oli eyali yeesimbye mu ntebe ng'agyagala omusajja omutoolo gyadde atudde wala nnyo so nga ate yandibadde ali awo ku lusegere okumpi naye teyasobodde kubanga akola ki ng'abeerawo kati njala sooka kukulaga ebintu bino wammangu byetegereze bulungi nnyo ekisooka omutanda bulijjo bw'aba agenda okugga ng'asiimye okulabikako okuggala emipiira gino wattu bw'atuuka asooka n'alamusa ku bantu be bw'amala n'agira n'alambula ennyiriri z'abakulembeze abaliwo bonna ng'abakwata mu ngalo n'amala n'agenda ku nnyiriri z'abasambi bonna n'abakwata mu ngalo bw'amala n'akwata entanga n'agisimula n'agamba nti kati zaabike ekyo mwakirabyeko akikola nedda ekyo oba teyakikoze nga tabuuziza ku ttiimu wadde abakulembeze bakwata mu ngalo badde balina okubeera ku layini nga bulijjo kitegeeza ofunyewo akabonero kamu ekyo bukyabadde kiwedde njagala ombuulireyo ewantu wonna gwe wategereddeko Ssaabasajja Kabaka we yafulumidde mu kisaawe Namboole ondeetereyo akatambi ng'omulaba afuluma kubanga yafulumira ekitundu ekisooka tekinakola ki tekinakomeka njagala oleetereyo akatambi ng'omulaba afuluma ekyo kitaddeawo era nga bwe giri emikolo emituufu nti ttiimu empangu zisaako n'eyo ebeewanguddwa Ssaabasajja Kabaka asiima okubakwasa ekikopo n'okubambaza emidaali buli muntu n'amanya nti Ssaabasajja Kabaka yasiimye era abadde ku mukolo ogwo mwalabye ng'agaba ku kikopo kubanga yali etaliiwo kitegeeza ki weddemu ojja kufunawo akabonero bw'omala okola ebigambo ebyo bulungi nnyo kozesa engalabi yo ojjuze byonna ebibulako obukuniza obadde weebuuza mu mutwe gwo njagala okujjukiza bulungi nnyo nti Ssaabasajja Kabaka amanyi buli mulabe we yenna ali Mmengo ali mu Buganda ali mu gavumenti ali mu buli kimu kati wabadde abuusabuusa ate yazze sime biki no nkubuulidde buli kimu saagadde kumalira bulungi nnyo olyoka otegere bulungi mayenze enkola kye tuyita forensics analysis body language facial expression byonna nebikunyura buno bitegeera kati
mu nsengeka eyabakulembeze abatuuze era abasomese nga Ssaabasajja Kabaka Omungereza omuddugavu tasobola kukola kikola Museveni kyagamba you idiot tasobola kikola era wabula ye asobola okulaga mu abantu nti ono ali naye nnyo olw'okuba baakimusomesa kyamukuliramu naye nga ggwe atoga ate omuntu omulabe we atukati omujja ku lusegera amwetege yes abaaka bano yenkola yaabwe babaagala nnyo amawulire gabalage nti bali mu feesira public etegeere nti omuntu waali nnyo walire naye ng'omuntu mugenzi wajjo kati kyekyo njagadde obategeeza olwali nti Ssaabasajja Kabaka mu nkola ye ng'Omungereza yene yali agenzeko ku embassy ya Bungereza ng'osaba visa ne babakomye visa agikuma asinyikootu nnyo n'obanga wafuna visa n'oyingira e Bungereza ne bakugana ku migration akuma entry basi alina smile mpanvu bweti toza oleme kubeera nti mukazi alina rude face manya no batika kabaita plastic smile ngaba abaana abeera mu nnyonyi ba hostess oba yasuze banyizire ebbaawe oba tebannamusasula eva smile beeva wano paka eno ku matu bwetingamu naye alina ebizibu anyiiga naye nga asobola okwekaka plastic smile nga musanyufu bulungi naye nga munda atokota kati kyenjagadde obasomesa ekigambo ekyo mukitegere bulungi nnyo so Kabaka waffe Ssaabasajja Kabaka musajja Mungereza tasobola kukola ffe abataatendekebwa abataasomesebwa butya bwemanaginga mu publiki na butya bwemanaginga mu makaago kati ye Museveni kyava bayita ba idiots ebyo Ssaabasajja Kabaka tasobola bikola nno era tasobola kuswaza gamulengejja mu public kubanga ye ne waba atambula kino jala mukitegeere nnyo Ssaabasajja Kabaka ne waba atambula body language yennyini asobola ogisoma omanya kikyategeeza ebikolwa bye nga awanise emikono mumanyi kikyaba ategeeza ka video ke mwalabye ng'atuuse mu lubiri bankyakalina mpemu dakiika muno bankyakalina muno simanyi bankyakalina nzo kuba nakajemu ne mwalabeka video Ssaabasajja Kabaka yaddeko mu lubiri wabaddewo omwami eyamweteze mu maaso nga yakava mu motoka omwami ono namwogerako omuyita Saava mutabani w'Abambejja oyo atunze buli kimu ekyetaagisa mu lubiri n'atema emiti gyonna buli kimu effujja alimanyi nti alikola ey'omu ku basipayi ba Museveni era Saava yayimiridde mu maaso ga kojjaawe ku bintu bibiri mpuliriza bulungi ku bintu bibiri wulira bulungi nnyo Saava oyo bulijjo mwogerako mwali mumuliddeko Saava oyo yeeteze Ssaabasajja Kabaka mu kifo watalina mwetegera 1 Ssaabasajja Kabaka olwavudde mu motoka bw'ati yazze bulungi nnyo nadda ku ttaala nowadde buutu n'asooka awubire ku bantu kati bwe mbanga mpuubira abantu bange bwenti mbeera already mu motion nga atambula kati omuntu bwakwetega mu meters nga 2 automatically osobola mwete asobola okukutega n'ogwa wamwakale bulungi nnyo Ssaabasajja Kabaka yavudde motoka yazze wabadde abantu badde mawulindidde n'abawubira ku mukono wabula mu kubawubira ku mukono yakyuse nga atambula agenda wabula nga waliwo yo Saava amweteze maaso awo ekigendererwa kino kyange nganze Saava musajja muganda oli kojjaawe tosobola mwetega mu distance oba mu kibangirizi kya meters 2 olina kubeera mu kibangirizi kya meters 5 naye yamweteze in case wabeerawo collusion kyetuyita okubaga oba okoonagana asobola omutega n'agwa enjega n'egoba ekizibu ne kigwa okitegeera bulungi nnyo kati ekyo kubano abanoonya okuteeka ebyabwe mu mawulire n'abasaba badde bajjanjaba Ssaabasajja Kabaka Museveni yaba afunye kyayagala ne Mayiga yennyini baafunye kye baagala naye olw'okuba nti ono yabategeera era olwamaze okukuba jjambo bw'ati teyasose kutambula yakyuse bulungi nnyo n'akyuse kooti kati oli omwetezi yabadde asuubidde nti kojja wajja muwa omukono amubuuza yaterereza bulungi nnyo ekizibaawo kye n'amuyita ebbali kubanga nga bulijjo Ssaabasajja Kabaka bw'obanga obadde oli mu kifo ekituufu
w'omwetegedde oba ofukamidde ng'oyagala akubuuzeeko era olumala ng'akubuuzaako bulungi oba nga ofukamira bulungi nnyo ng'omubuuzaako ng'akuddamu n'olwo amaze okutereeza ekizibaawo kye bulungi bw'ati n'alinnya amadaala n'atambula kati eyo body language oba body gesture ekulaga mmwe mwenna mbamanyi lwakuba budde tebunnatuuka obutuufu nze mutegedde bulungi nnyo nobasomesa ebintu bino bitegeere obitegeere bulungi nnyo so mwenna abalabe Namboole byabaddeyo biki byonna njala bategeeza ekigambo kimu 1 Ssaabasajja Kabaka yali tasobola kutambula n'abantu abamukozeeko ebikolwa mbadde mumanyi omuli David Wasajja omuli Agnes Nabaloga Sarah Kagere kuba ono Sarah Agnes Nabalamba yeyeefuula Lubuga omukyamu kubanga musimbu tobeera Lubuga wa Kabaka kati ya singa abamu kati ate yadde asiime tasobola kusiima mu ssaawa 2 n'aleka abantu bonna balina ottamu ye yafunye ekinyege naga nti kaŋŋende ndudde okulaba ku bantu bange era kyobula bwe yazze yafubye okulaba buli kitundu kyonna akyubirako bulungi nnyo alabe ku bantu be message yabadde nti Abaganda mwenna mbalaba n'abatali Baganda mwebale kunnwanirira mundabye yenze naye nali ngenze mwebale kulwana abasinga omuyite mwakitegedde dayo wetegereza video ze zonna ezibadde ku mikolo gy'okugulawo empira gy'ebika n'obukiggalo n'ezy'amasaza tatera kukola kyeyakoze Namboole tatera kikola yakikoze ng'abeebaza omulimu gwe mwakola era mwe bali nnyo mubalire ddala nga nfundikira mu kanyomera ako njala bategeeza buli Muganda wonna w'oli Omusoga Mukyoli Omutoolo Omunyolo Omugisu ng'owangalira mu Buganda entalo ze mulwanye ku lwa Buganda ku lwa Ssaabasajja Kabaka mubali nnyo mubalira kubanga ffenna ye entabiro yaffe musigale nga musabira nga muteekako amaaso temufa ku bigambo bye batamanya ngamba kubanga bo baliwo okwogera n'okwawula ffe tetugenda kwawula muntu yenna kubanga Ssaabasajja Kabaka ye entabiro ya Buganda buli awuliranga ng'olinamu ekinyegenyege okulwa Ssaabasajja Kabaka ng'afaana bw'atyo kitegeeza gw'omu ku balabe ba Buganda nina essanyu bategeeza olwaleero nti Ssaabasajja Kabaka buli muntu yenna yamutuusako ekikobera amumanyi talina kyatamanyi golooza lwaki ennaku zino badde ebigambo bye batandika mbu tulwanyisa Obuganda byakendeera kati buli omu asirise bye batambuza ku mikolo gy'okuziika okwabya ennyimba esimanyi pate buli omu asirise kubanga baatuuka ekiseera amaloboozi ne kanakufuluma mu nkuba ez'enjawulo nti wa abantu bemugamba nti balwanyisa bajolongo bwa Kabaka avuma Kabaka ate nga ffe tuwulira amaloboozi malala gava mu kolidenge ez'abantu abakulu mu Buganda amaloboozi ago ne katandika okusanya buli kimu Mayiga kye yali atandise okutambuza ne gasanya buli kimu Mayiga kye yali atandise okutambuza mu bapropagandalisiti be bonna ne gasaanawo kale mwenna mutegedde bulungi nnyo njala bebaza ebisinga obungi byonna tubyogedde records eziri mu butambi eziri mu biwandiiko eziri mu buli kimu byonna biri ku mmeeza buli kimu akirina ebisigadde bajjajja from mukingirize ne Katonda mukingirize twongere omusabira kubanga Uganda weeraga nga Ssaabasajja Kabaka taliiwo si walungi kyenjagala okubagamba musabire nnyo awangaale tukwagaliza okubeerayo okulungi Ssaabasajja Kabaka bwepona buli omu ayagaliza Obuganda obulungi mwe bali mukingiriza kansulira nti ekintu kinyonyodde bulungi nnyo buli omu akitegedde awo akanyomero njala kafundikira era programu ebimuli Mbulange Mmengo akanyomero kasooka kawedde katugende ku programu ekwasaganya amawulire gonna otongole all right kati
nenga mwongere okussaamu amaanyi n'okusaba betulwanyisa batusinga otutya ate batono mu nnamba ate si balwadde bayi lwaki mujjukira omwami gwe bayitanga John Nasasira yakola mu Ministry of Works emyaka 20 ono yabba ssente empya n'enkadde Samu kuteesa yabba ssente empya n'enkadde bwe badde mu kugulawo ekkanisa nakasero waggulu mugenda kulaba abasajja abali mu kufuga eggwanga babbe ono John Nasasira bwati wafaana essaawa zino oyo yabba ssente za Works n'ensi n'ekwata ku mumwa oyo John Nasasira babbe eggwanga ali kuhanga nga bwe yabba eggwanga ali kuhanga essaawa zino oyo John Nasasira oyo John Nasasira babbe eggwanga ne balireka mu katine keewogo mulabe yenna tava ne ttake mu galaji abeera nga mukanika from Monday up to Friday babbe eggwanga ne balikaliza yoyo John Nasasira omulaba afaana kati ono amuli wano munna abuulukuse ono munna ali wano abuulukuse n'amala ono bamufuna waloze n'emmotoka empya ezibeerako wheelchair loaders nga zo zikuloadinga n'oyingira mu mmotoka kati n'ono mwatambulira Samu kuteesa nabambalaga luli kati wuyo azimbulukusa oba wakala kyentuufu wekasobola omuntu nga yengedde amatama bwati kala bamaze mukuba kopagaalo bamukoze eki naye wuyo bamuleetera mu kagaali oyo bamuleetera mu kagaali oyo naye ali awo kati yeyo gurupu kisawo vuga naye alinga motoka zino zi Volkswagen enkyaddawo enkyanagwa bwatyo nono nabagamba mukuba mpisa okujja okutambula be bantu abattawaanya essaawa zino abagamba nti bafuga eggwanga kale mubateeke ku pressure nga buli kimu mukimanyi bulungi nnyo kyemukuwa kati awo njagala tusooke wantu wano njagala buli muntu yenna okola omulimu gw'olina okukola Prime Minister NAMAYANJA Prime Minister Robinana Prime Minister Nabbanja yagenze mugwamu ku mawanga gabu warabu n'ateekayo okusaba kwe nga ayagala abawarabu bajje bakola emirimu era yeno video abagala information ya bitex mu sharing video kubanga azija kamalirizo ono nino omwana gwe ngenda okwebaza yayogedde bigambo bingi ne waliwo omwana omuwala yazze mu video n'agisindika ku social media ng'esango ebintu byonna Nabbanja byayogera ng'omwana addamu abawarabu abo abawulya ki ekiri mu Uganda n'obutageza kuteekayo ssente zaabwe bye bino byebaddeko ng'ayogera Nabbanja. We have a lot of food. We can partner. You can become a nuclear farmer. We can give you land. Already proposed, as I said to His Excellency the Ambassador, that we visit Uganda as soon as humanly possible. If you allow us to bring the team of experts. For us, we have organic material. We are struggling to see that we get the best technology to work on our waste. Government of Sharjah with its champions like BIA, we will do whatever is needed in order to provide you with the best services and technology. Prime Minister Alright. Kati omwana omuwala ono yakoze video ngaddamu Nabbanja n'abawarabu baabwe ng'abategeeza wulira. هذا رسالة من الحكومة إمارات الحين هذا نبانجا برايم مينستر حق أوغندا يجي داخل الإمارات وقلت لكم داخل أوغندا في شغل في أكل في أورجانيك ماتيريالز في جولد كل شيء داخل أوغندا زين أصلا أنا أسألكم يوم في شيء زين داخل أوغندا نحن ما بيجلس مني انت شوفي كم أوغندا داخل الإمارات كم يوم في واجد نفرات من أوغندا يجي داخل الإمارات هذا يكون داخل أوغندا ما في شغل ليش نحن وايد قدامى يجي داخل سعودي عربيا يجي داخل دبي يجي داخل
materials يوم في organic materials يوم في gold نحن بيجيز منك تاخذ هذا gold بتشوستوي هذا نبانجا أصلا هي يوم انت تقول شيء ما في زين داخل أوغندا انت تقول هذا government ما في زين هم سوي شيء سوي هذا هم just ياخذ انت وبعدين يودي السجن كم مسلم داخل السجن عشان هم يوم شوف انت في هذا رهيا يودي السجن الحين داخل السجن متروس مسلم هذا مسيفني وهذا نبانجا ما يريد مسلم اصلا نبانجا ياخذ الناس بعدين يودي السجن بعدين يجي داخل الكاميرا يقول انا عندي هذا نفر بس ما في يعطي بدون شيء هذا يوم تقول شيء ما في زين داخل أوغندا على طول يودي السجن يوم أوغندا زين ما بيستوي شيء كم نفر داخل الإمارات يوم نبانجا يقول أوغندا زين في أكل ليش ناس داخل الكراموجا ما في أكل متروس نفر يمكن 100 وشيء موت من عطشان ما في ماي ما في أكل هم موت هذا يوم في أكل ناس ما في موت صح في students داخل university يريد أكل بس ما في أكل government ما في يعطي أكل ليش نبانجا يقولكم في أكل داخل أوغندا ما في شغل عشان كني هنا يجي سوي كدامة داخل إمارات سعودي عربيا قطر عشان ما في شغل هم يقولكم أوغندا زين بعدين انت بس تغص عليكم ولا تغص عليكم ما في شغل يوم في شغل هنا ما بيجي مني انت حطيت امنستي حق فرنا صح شوفي كم اوغندا داخل الامارات يوم في شغل داخل اوغندا هنا ما بيكون مني بيكون داخل اوغندا اجلس عشان هنا في اورجانيك صح في كل شيء زين بعد يوم هم مسافرين نبانجا بعدين في نفر شويه شيء تاخذ هذا أقراب يعني في شغل هم في فاميلي ياخذ هذا مو نحن ناس بس هم فاميلي ما في نحن عشان شي يشوف واجد كدامة واجد نفر باريستاز كلينرز يجي داخل مني عشان تاخذ فلوس داخل أوغندا يوم في فلوس حق government حق نبانجا حق مسيفني بس نفر تاني ما في هذا أنا يجي عشان نقولكم هذا نبانجا شو يقول يقص عليكم Wetugambira yose n'akabenjake abaana mwabakasuka kulaalya ne badda na birimba President Kyagulanyi yayimba oluyimba olwo tukasuka kulaalya ne twadda na birimba kati omwana wuyo ali mu mafik mushikira kati mwali mu manji bamanyi Uganda na Luzungu kati batandise okwogera ennimi ezenja bajja bawabira mpaka kuwulira bubi kati nabbanja ddiyo yafudde mwabakasuka kulaalya badda na birimba kati batandise okwogera buli nnimi Lufalansa Ludaaki byonna bajja byogera ng'abo waabya kimwate mulowooza abaana bakaaba abaana bakoowu gwe comrade ali eyo njagala otandika okukozesa buli ttuuli yonna gy'olina okulwanyisa dikiteeta njagala otandika okukozesa ttuuli yonna gy'olina okulwanyisa dikiteeta mu buli ngeri yonna esoboka babakasuka kulaalira mwadda nabiyimba mwannyinaze byonna bye wayogedde mu Luwarabu bigambo bitukuvu Allah yeebazibwe nze simanyi Luwarabu ne mmanyi wazzemu Nabbanja ku bulimbo bwe yadde agamba Warabu Allah kingirize wuli wale kulana struggle yo fete tukubanja n'abala mutandika okukola ebintu ebyo kali mbali nyumba balire ddala kati njala tugende ku nsonga endala yeruwa mbalaza ekifaananyi ky'omusajja oli John Nasaasira Samukuteesa n'abala bangi nnyo omuli ne Museveni ne famire ye okumanya bano babboyi tebatwagala babye gwanga ne balireka nga bali wunzise nenga balina sirimu balina pulesa balina alusa balina kansa balina kwashako balina buli kiwadde ekyetaagisa okulwala balina ne sleeping sickness balina buli kimu naye beerabira nti time egenda tuuka nga tebasobola fuluma Uganda genda bweru kujjanjabibwa time egenda tuuka ng'emyaka gibawubidde akatamba tebasasobola kulinnya nnyo egenda bweru
webuze lwaki tebaddira eggwanga ne baliteekamu facilities ne equipments n'okuzimba malwaliro ge basobola okuba nti beewala okugenda e Bulaaya okujjanjabwa kubanga eddagala ebyuma ebikozesebwa mu nsi z'abalaze mu Uganda bisobola okubeerayo ne bano bakyali olw'okuba nti babbasereza eggwanga bazina at their disposal babeera n'ettaka bazunga kugulwa mukaganulwe guno babakanika kansa ne babajjamu ensigo ne babajjamu nabaana ne babakola buli kimu naye nga Uganda omwava asasula omusolo ng'ayokya kasooli ku kubo wanwalwala agenda ludda wa nammwe kennyini mujja tutuuka ekiseera nga temukyasobola kulinnya nnyonyi naye nga balina okutwala ekiruddu lwaki temusobola kuteeka byuma malwaliro na kugula bintu byetaagisa okulekerawo kusa omuntu n'alwala musimanyi ekibumba kyakyusa ekyazze mu west bamututte Manipalo India yeetaaga emitwalo 3 simanyi eriiso lyakubye essama ate bagenda muleeta Butuluki simbe balikyuse balize mu north simanya akataago kakubye essama ate simbe bamutwala simanyi bongereza kolaki simbe tugenda ku ssajjale ate simbe bamutwala Gindi zino ensi zonna zikoze health facilities zaazo nga bazijja kusirizibwa musolo abakola ebintu bino ne Uganda abaana babisoma nemwe mulina ekizibu kimu temwagala ggwanga time egenda tuuka nga temukyasobola kulinnya nnyonyi wabula nga mulina okubanga mujjanjawula mu nsi Uganda lwaki temuteeka equipments lwaki temuwa basawo kusoma kumala kuyiga bintu bibaleta wano ttaka batwala China batwala India batwala mu America ne Bungereza mubiteekaawo mulina abaana mulina abazzukulu naffe tulina newankubadde mubyesereza eggwanga muzirina enkye kijjakkeera ng'omwana wo takyasobola kufuna access kugenda India kugenda China kugenda ttaka kugenda mu America kujja naawe kennyini nga tosobola kujjanjabwa lwaki mukotogera eggwanga bwe mutyo Makerere yali among the second best university in Africa. Nemu teni terimu. What went wrong? Makerere yali namba 2 mu kusomesa mu Africa. Nemu university 10 esoka mu Africa tekyalimu. Kiki ekyatuukawo? Ne tutuuka okubanga ne Rwanda tekkiriza degree ya Uganda. Ne tutuuka okubanga ne Kenya tekkiriza degree ya Uganda. Ne tutuuka okubanga ne Tanzania tekkiriza degree ya Uganda. Gwanga chinga ne sente ya Uganda Tanzania tekola. Gwanga chinga ne sente ya Uganda tekola. Gwanga chinga ne South Sudan seriza Uganda tezikola. Gwanga chinga ne Congo seriza Uganda tezikola. Eriba gwanga chi. Gwaya wa enari mkono kwe muri. Gende Tanzania bagente oyina seriza Uganda bakomweze Tanzania bagenda kuga. Kisoboka. Gende Kenya bagente seriza Uganda ezo si sente. Gende Sudan bagante ezo si sente. Gende Congo bagenda kati ezo si sente. Azwero ne Rwanda bagenda kugamba ezo si sente. Genda ku forex bureaus na mwezensi bonna bakoseriza Uganda. Ankutaddemu East Africa. Currency yote ina value kubanga that currency not recognized. Eyo nsichi mugamba tukola propaganda tetwagala nsi yaffe tusinga ojjagala kubanga buli njogera ku kikyamu ekiri mu nsi eyo njagala n'okusinga gwa takyogerako. Nawuliddeyo embaata zaaneti bambi ba parliament abava mu bitundu ebirere by'eggwanga nti lwaki emmwanyi twazifudde z'Abaganda. No, emmwanyi si z'Abaganda, emmwanyi z'Abannayuganda. Naye ekizibu ekiriwo abazoogerera Abaganda kyekizibu bintu bibiri byanjawulo. Emmwanyi za Uganda yonna naye abazoogerera abalina eddoboozi be Baganda. Kati mmwe kye mutwala nti emmwanyi z'Abaganda. Ngera kubuuza ku social media kuno kuliko ba bloggers wamekava mu Northern Uganda. They are nowhere to be seen. Mu Eastern, how many social media bloggers from Eastern side of Uganda apart from Masaba Faustini nani omulala abasigala tebaliwo. From West simeba nyina ze balaga gift sime yalaga n'abana n'abasimenje balaga. From West tewali
kati mwe ne ba MP abadde balwanira emmwanyi olwokuba nti badde bava mu Buganda ngabo mu Northern ate basupportinga emmwanyi eveewo kati mwe ne mukifula njagala mufune ebintu bibiri banaye buli MP ne yagente emmwanyi za Buganda emmwanyi si za Buganda no emmwanyi za Uganda because it is a cash crop but the people who stood strongly to oppose that bill or Museveni's proposal, they are the MPs from Uganda. That's why you turned it that coffee is for Uganda. No, it's because other parts of the country, some MPs, they went silent about that proposal, which was brought by the NRM government. So stop fooling Ugandans. Coffee is a cash crop for all Ugandans. Emmwanyi za Uganda. Olwokuba nti ba MP abasinga ebitundu ebirala baasirisi tebaagala zoogerako kati abasobola okwogera ba mu Buganda bye baayogedde muzifula nti za Buganda yensobi gye mukola era yensobi gye mugamba mbu babuloga abasinga bona bava mu Buganda kubanga ffe abali mu ntabire wakolebwa ebikolobero byonna yoli omunyankole kyagamba mu kavidiyo kenzanye nga ntandika firimu nti Abaganda mmwe kennyini kizibu kya Uganda mwalisa Museveni ne mumwambaza ne mumuzimbira enju buli kimu akirina era atulugunya mmwe kati mukaabe empola kubanga ffe yatubbadde n'atutuusa ku zero kyekyo kyembagambye okitegera eyo yenjawulo eriwo tuvudde wa kati mu system ya divide and rule consultant abitex atuuse ntuuse ku ttaani yo kankuwa ebyo tuve wano alright mu system ya divide and rule eyabuzaabuza waba awulemu wafuge Museveni afubye nnyo okwagala okwawulamu bannansi abakubaganye nga bwenze mbagamba nti Museveni bwe yakulyetingawo ADF amanya gafuluma ngaliga g'Abaganda basiraamu era bye battanga abantu b'omu Kasese bundi bujo nga kino kikulyetinga enmity oba bukyayi eri abantu b'e Kasese ne bundi bujo ne Fort Portal eri Abaganda naye nga bakikolanga Banyalwa ne batumanga amanya g'Ekiganda Azuru yakulyetinga koni nenga amanya g'abasirikale abali mu kutulugunya n'okusala abantu mu Northern Uganda amanya balina ga Kiganda boogera mu Luganda ekyo ne kikulyetinga obukyayi wakati w'abantu bo mu Northern Uganda n'Abaganda nga baza Abaganda babikola abadde babbente mu Karamojjo n'abatta Karamojja amanya ku ne Mutagaza kubadde ga Kiganda nga boogera Luganda naye nga Banyarwanda nga babbente za Bakaramojja ekyo ne kikulyetinga obukyayi Abakaramojja against Baganda which nti fine awo Northern Uganda na Maserengeta bategedde nti bano si Baganda Banyarwanda thereafter kati Museveni okalimu wekka okalya ddakadda envunyo girira mu katiko nekulina mu coffin nekubwebwena kati wano wali okulya n'okombeso wano mukulu Abbe Musinguzi mbasaagala nnyo ttera kuwabudde ne kambukuwe oli mukozi wa government ya NRM omuteeketeeke ng'okolya ku mitimbagano egy'enjawulo weerimbika mu nkyukakyuka nga si kyekigendera kyo ekyo nakyalensi ekitegeere wano ensonga ekyokuba ng'omanyi Oluganda era ng'okulidde mu nnyendo Ssenyange Masaka tekikufuula nti oli omu ku Baganda gwe Abbe Musinguzi ompulidde bulungi nnyo nkuddamu ekyokuba nti okulidde mu nnyendo Ssenyange Masaka tekikufuula nti oli Muganda gwe Abbe Musinguzi tuli ffenna ya tekikufuula Muganda tolina lukusa wadde n'olumu okutandika okwogera ku bigambo bikwatagana n'Obuganda n'okugaa nti Abaganda oba Omuganda omu ayagala kwefuula Kabaka tekiriiwo ekyo kikyamu mu system ya divide and rule Mayiga gy'akozesa ne Museveni okwagala okwawulamu Abaganda abakufuula Abaganda tebalwanyisa Buganda bakusindika ojje oyogera ebigambo ebyawulamu Baganda naye ndowooza oswadde tekijja kusoboka obadde ku radio lwaliro noyogera ebigambo bino wammanga
masogange kigambo NUP ngadala Kyagulanyi Ssentamu okambwati ngadala Kyagulanyi Ssentamu yakyalikulembera Kyagulanyi Ssentamu lwaki nze namukyawala lwakunimba naye saagala tukiremerenga ku kyo kitegeeza nti bw'olimba omulwa 1 ogambye Kyagulanyi Ssentamu wamukyawala kulimba osobola okubuulira eggwanga yakulimba ki mwalina ndagaano ki gy'akyatuukiriza naawe bw'oba wali muwagizi wa national platform buli yajjamu mu national platform teyajja ng'alina omulimu. No one was appointed to fight for that country. You appoint yourself and you leave yourself. Nobody forces you to stay or to leave. You just leave as you came. Nobody appointed you. Mu national platform buli mulwanyi yenna yajja ku lulwe teri ya appointingibwa. So bw'ogamba nti Kyagulanyi yakulimba kusinziira ku kiki kye njagala okubuuza ky'otasobola kubuulira ggwanga kuba ekiwandibata yanimba ku nsonga ABCD no buulira ensi Kyagulanyi yakulimba ku ki wali ku bakulembeze ba national platform wali omu ku bavugirizi b'ensimbi oba wali mukulembeze ku byonna ku byenjogedde tekwali wali kirereese ng'abantu abalala era bajja okuleebeeta ne balemwa ne baddayo as simple as that takulimbangako ekyo kikyamu tugenda mu maaso ngenda kukwata mu video ze zennyini ndyoke nkuwulira olwambuli ogenda dduwulira tugenze mu maaso nali promota we era ekyasinga okufuula Kyagulanyi w'amaanyi bivulu byaffe tandoza ekirabye ejjo kyadamisinga namuleeta mu nkuka 2015 nemuleeta mu 2017 nemuleeta mu 2019 naye olunaku ababuyabuya be yavaayo n'agaana okubeegaana balumbuye nga batyobola Obuganda omubuyabuya oyo Lumbuye abantu baagaana okukitegeera ne kakibagamba olwali nze yavaayo nga njogedde n'agamba nayagala mwannyinazi n'ebyo ebigambo byabwe ebintu bisinze alright tusimbe wakati awo Kyagulanyi yagaana okweyambula ababuyabuya be nga Lumbuye kyebayita obukulembeze kintu kigazi ate no struggle gye tulimu tebalina gwe baawandiika wantu nti gogenda kukola mulimu gundi nedda Kyagulanyi tana muntu gwasobola goba nga si mukulembeze mu kibiina kya national platform kubanga tewali ndagaano mpandiike tinze bwe siikole kino sigenda kukola kino bwe siikole kino bagenda kungoba nedda n'oluya lwa mu nnyindo olwekuula wekka so president Robert Kyagulanyi Ssentamu tana muntu gwasobola goba kubanga akugamba tuli kulabira ku bikolwa byo bye bikweyimirira ndowooza kitegedde bulungi nnyo ogambye nti omubuyabuya nga Lumbuye nze ndowooza njala kugamba bwe bayita babuyabuya okusimba layini eyo gw'ogisookamu ne banno mwenna olw'ensonga bw'obanga ekyali kikuleese mu noopu kyakulula ate n'odduka oddeyo wagire mu 7 kitegeeza gwe mubuyabuya asoose kubanga nze bwe najja okujoyininga struggle era nkyagirimu nkyakola ebyandeeta ekyo kijjawo kiri kyogera ndi mbuyabuya gwe mubuyabuya first class bw'ogamba nti ekyakulemesa ekyakujja wa Kyagulanyi yakulimba naye ate nze akyali mu struggle nga mwendi kitegeeza nti nze sikwalifyinga kubeerako ekyo kyompise gwe mubuyabuya yajja ng'olina ebigendwa bye ne bikulema n'oddayo kitegeeza nti gwe mubuyabuya nsibiranko mubuyabuya kyenjagadde okutegeeza ekisookera ddala ebintu biri byanjawulo zobitegedde era ndowooza enseetegedde wakati w'omubuyabuya n'atali mubuyabuya kubanga gw'oyita omubuyabuya akyaliwo myaka agenda mu 6 waali gwe agamba toli mubuyabuya wabeeramu emyezi 6 n'odduka n'oddayo NRM so you qualified to be ombuyabuya nkikutte bulungi nnyo nkikuddiza abe musinguzi ekyo nakyo nkikuddiza katugende mu maaso ebyasinga okumusijjamu NUP be babuyabuya nga Lumbuye okuvaayo n'atyobola obwakabaka bwa Buganda okuva ku Mande mpaka ku Mande NUP nevaayo negana okuvaayo okumwegaana
n'agera ku makya n'atyoboola Katikkiro wa Buganda ng'amenya okutega eposi n'agamba ssaawa 8:30 ndi mu bimuli by'Emmengo n'alyoka atyoboola Katikkiro wa Buganda n'Abagereka afunafuna n'ebikyala ebisirusiru ne byambala gomesi ebifuma n'Abagereka ebyo ne byonna nga Lumbuye gwe mulimu gwe yakwasibwa naye ng'omusajja omugezi Kyagulanyi Omuganda n'ogana okuvaayo sipiidi okwegaana ekivubuka ekyo n'ettiimu yakyo ate bakola ekintu kyekimu ayogera n'agamba gundi yanzizeemu n'akuteekako bw'atyo owulirize ekyo kivubuka kya takisi yanzize nga tayogedde ku linnya lye kitegeeza nti baagala nnyo n'okuboogerako kubanga eri baba bakola ababakwasa omulimu ekisajja ekyo nze bansibajje nze mukomera natuukayo nga waadi gyendi mbagikuuma butiribiri nga buli muntu abuuza Abitex ali mu luumu ki nze ndi muntu w'abantu nga mpuliriza abantu bonna njagala 5,000 kuvaayo njagala 10 naye ekisooka okuvaako ku mutwe ze banviiri noba obeera bakuwaana batya mukomera tukuzaayo nviiri osooka kugirita nabagamba ate zaaliko bazikunyula mukera bakusala bulungi nnyo right mukulu Simoling nyini Biteega ekizibu kyoyina ensi teyagala kitegeera naye njagala ensi ekitegeera olwaleero 1 njala kutegeeza singa si program nakasimu kano akabitanga singa Ssaabasajja Kabaka taliwo kubanga oli omu ku abo abaali bafuirira ezirwana Ssaabasajja Kabaka afe kubanga naawe toli Uganda mwali mwagala afe era programu nyingi z'okoze ng'onvuma naye nenkuleka lwayo sigenda kuleka lwaki 1 ogambye nti nava ne ngamba nti weevulunga mwannyoko was I wrong wava n'okuba disclaimer nti kikyamu kubanga information njirina naye nga sinnagendeyo mukulu Simoling Abitex njagala osooka obulye bannayuganda bonna emyaka omaze emyaka egisukka mu 10 ndowooza gigenda mu 25 plus ng'otegeka ebivulu sente z'obadde otegekamu ebivulu oziteeka luddawa nga mu Kampala ne Masaka toyinaayo nnyumba osula luddawa emyaka 25 plus obadde otegeka bivulu naye ennyumba yo mu Kampala eri luddawa ne Masaka osula luddawa baketi abala bonna tumanya address zaabwe gye basula n'amayumba gaabwe ne famire gwe ennyumba ye eri luddawa mu Buganda tolina nnyumba okyali mupangisa kyobona nabo bakujja ku interview bakusanga either mu restaurant oba mu lodge toyina maka banyabo ne basewa namawuli mu Kampala bwe neno video mujja gisalamu Simoling Abitex nyini Biteega babuulire ennyumba ye eri luddawa mu Kampala oba Masaka weeri go alutinkudde babloga ba YouTuber bannamawulire simabukedde ni TV muze Simoling ennyumba eri luddawa mu Kampala ne Buganda tayina nnyumba kiki ekitwala ssente ngenda dubavira ku nto mpola go alutinkudde mukulu Simoling Abitex nyini Biteega munnange ogunywanga n'ogufujja eno yembeera mwoli mukulu eno yembeera mwoli eyo magujo ogiraba yembeera mwoli economically socially politically yembeera mwoli yembeera mwoli kati bw'oyogera ku Kyagulanyi n'oyogera ku Lumbuye Kyagulanyi ye musajja yeekoledde ssente ze n'azimba buli kimu ng'akitegese bulungi ffe boovuma nti tuli babuyabuya publicly wali olazeeko omwana wo gw'ozaala public yali lazeeko omwana wo gw'ozaala azaala ekibi akiwongerera ate weesonyiwe Kyagulanyi kubanga takyali mu kirasi zammwe simwotegeka bivulu simenki ali njala kujjukiza mu kunoonya ensimbi tukozesa ebintu bibiri
byebiriwa either ina kyotunda oba ina obuweereza bw'oweereza okufuna ssente ebintu bibiri mu bulamu bw'omuntu either ina kyotunda oba olina obuweereza bw'oweereza bakuwe ssente either you are selling a product or you are rendering service to someone akusasule ku byolinako ki Kyagulanyi Sentamu yatondanga product ya buyimbi n'afuna ssente sigwa mwandikiranga ennyimba era sigwa mulisa sigwa mumesa so si project yo stole you don't own Robert Kyagulanyi Sentamu kubanga ye alina business service yalendalinga ne bamuwa ssente era serezo sasula tayina kivulu kyali ategese n'atakiyimba nebivulu bye mwagamba ati mwabiteka n'atajja Museveni yabawa ssente zammwe zimwamufera n'azibawa so kati ekyo tokyekwasa bw'otandika okugamba tuli babuyabuya njagala ensi etegeere ensi njagala etegeere etya wabitenkudda nti mwenna abatuuze b'oku Ntebe Road ng'osula ku bitundu wano Namasuba Siteera Najja Nankumbi Zana n'ebitundu ebisigaddewo buli lw'owulira omubbi amenye ewuwo oba essimu ebbiddwa ku Zana Najja Nankumbi Siteera oba Namasuba ennyumba oba emenyeddwa oba essimu ebbiddwa ku street abaagibbye abeera mutabani wa Abitex amuva mu Ntumbwe gwe bayita Abe Tugume. You know one for the first time mugenda mulaba yo yali mukakofiira akakiragala yoyo Abe Tugume tasobola mubalaga wantu wonna oyo Kondo yoyo Abe Tugume Kondo Nyugunya 001 era wakusanga ngolemedde ejjuguliryo akunyigana akutta yoyo mubbi Kondo attana okutta Abe Tugume gwa lutinkudde era ndowooza yali mukakofiira kakiragala gyo yali mukakofiira kakiragala ndamulaga abantu bategeere yoyo mutabani we Abe Tugume Kondo 001 amenya amayumba abba amasimu ku byali byembasomedde ku Ntebe Road yoyo Abe Tugume tasobola mwogera kuba naye kennyini akimanyi kino kikolimu nja kumala mu kutimbira public ejja mukuba ennyondo ojja kutya ojja genda omuziike gye wamuziike wamu yoyo Abe Tugume si mubbi mulwadde 001 Namasuba Zana Siteera yoyo mutabani we tasobola namwogerako mubbi muzibu Kondo Nyugunya yoyo kati mukulu wabitenkudde wabitenkudde sinakuyitako abategesi b'ebivulu n'abantu b'okulaga nawo business balina kye batamanyi naye kanki bagambe omwami ono Abe Musinguzi alina muganda bamuyita Kakoma n'abalala balina sister bamuyita Ayebazibwe abasinga obungi mumanyi Ayebazibwe ono ye mukongozi wa Abitex mu ssabo lyawe eri Kalinda oba Ekirinda Masaka ono ye mukongozi waabwe wabula Abitex ne famire tebaalinako wadde omuzimu ogukongojja emmese eya musonso bakwatagana ne mwannyina ono Ayebazibwe ne muganda Kakomo n'abalala ne bagenda e Tanzania ne bagula amajinni ne basetinga essabo Kalinda Masaka mwannyina abo ono Ayebazibwe
n'afuuka omukongozi. Bw'afuuka omukongozi ne batandika okusaddaaka. Mu kusaddaaka amagini gano ne gabeekyusiza ne gabakola kye baagala. Abitex ne muganda woono Kakomo ne batandika okwevulunga mwannyinaabwe. Ekyavaamu ono muganda Abitex Kakomo n'afunisa ebazibwe olubuto ne bazaala omwana naye nga Abitex yevulunga mwannyina. Mwannyina ono abalina edduuka Kampala Road Cement kuba kati kiri kyaliko yali ali mukoledde. Abitex gwa bitinko nenda lina kuwoninga ddanga towulira. Oyina dda teriri ne yosama nnyo. Oyina dda teriri ne yosama nnyo. Kati njagala zigende empola zaabike. Ojja kuwulira nti okulumba Kyagulanyi kikyamu n'okulumba abantu abatakuliko kikyamu. So mukulu musinguzi elekera awo okumanyira Bobi Wine oba Kyagulanyi ne struggle fa ku bibyo. Okera ku radio n'otandika okulumba omusajja atannakulumbako wadde okuvuma. Okumanya ebyokola byabasukkako mwannyina mmono ayebazibwe yali awasiddwa nga mukyala mufumbo ewamu gwe bayita Mugabi. Mugabi ono yali akola mu local government. Naye mwamuforcing omujjayo ne mbuteeka mu bintu byammwe era ekyavaamu amagini ge mwajja Tanzania gaba forcinga okukola ebikolo bya Sodoma ne Gomora. Mwannyinamu ne mufula mukazi wammwe ne bufumule bumufa. Yali mukyala wa Mugabi, mwema muyita Mugabi era akola mu local government. Kati mukulu genda mpola ngo yasema kuba tujja kujjo nebyo mutamanyi. Nze njagadde otegeze public kono mutabani wo. Otegeze public mwanyo kugubadde weegaana ne muganda wo Kakomo nebikola byemukola. Buli muyimbi yenna n'omutegesi w'ebivu akutyako kimu kuba tebakutegeera. Togaggawala osigala oli mwavu wabula tova mu masabo. Naye nga kennyini guwagula amagini nga mwannyoko ono ayebaziwe ye mukongozi ate gwe mwevulunga. Yensonga lwaki toyina nnyumba na mu Kampala ne Masaka toyinayo nnyumba era ojja kufanga obunga. Lekera okumanyira abantu. Genda otereza omwana wo otereza amagini ge wagula olyoka olumba abantu. Kyagulanyi bw'omanyiira yeetegekera obukadde bwe n'obuvubuka bwe abaana abakozizza bulungi struggle wagivaamu focusinga ku Mukama Museveni muwane nga bw'oyagala ffe tutuna kizibu. Ne bwe onojjanga n'olumba Kyagulanyi tugenda kukulumba mpaka kuwulira bubi. Kati ensi etegedde mutabani ogw'okwekedde ebbanga nga nyigunya mubbi mussi nga tasobola mugala public mu mulaze. Mwanyo kugowa kaje wali gwe nayogerako amannya ge nga leesa amatuufu ebikola bimukolako n'omwana gwe mwamuzaalamu. Niyo mwana wakakomo ono muganda wuli. Lomulikola DNA engo nga mwanyina mwafudde lumanyani kitawo mutuufu. Mwanyo yasaamirira nnyo. Ate ng'egyo talina wadde n'ennyumba mu Uganda ngozi otegekedde bivulu emyaka 75 wali batoyimira mu batu wadde okwogera. Ekikwogeza ebyo kubanga okimanyi tulungi ne enkuka y'omwaka guno. Mukama ogw'okulya Mayiga yagiguza dda Balamu Balugahali. Goyinza okuba Justin ogenda kubeera nga omuntu ayambako Balamu. Naye nga enkuka eno mu Mamugundi yagiwa ddaani? Yagiwa dda Mayiga yagiwa dda Balamu. So njagadde okutegeeza lekera okumanyira abantu. Gobera ku TV yo mwongere bigambo wabula va ku nkyuka va ku Kyagulanyi va ku bantu. Tolina kyolina abbe musinguzi tolina kyolina. Nga ne simu olumuzo okwata bakuwola mpolo kuteeka mu layini. Tolina kyolina ensi njagala etegeere. Njagala munnamuleete ndo obusajja akutwale ku nyumba ya abbe musinguzi amusabe ekyapa akusabe n'endagala ne sedeza yagulako material okugizimba. Mu Kampala ne Masaka agikulage. Bw'atakutwala mu yamwannyina. Oyo muganda Kakomano bonna babbi kati omwana omuziba yonka muyoko nono kenyini mubbi. Sijjukiro bali millennium nga tuyingira millennium watu bayingira 2000.
lwategeka ekivulu mu didis si joba yali mmerenya wale ki nalozoba kalimu eri jagudde muddalu kalimu eri yakwata akasajja akamatayi n'akasula mu bbanga nakagafuluma didis n'awamba omulyango paka ku kiro kuwulira bubi nga kamaze omufera naliwo physically wenzo okuza ati sikumanyi naliwo physically n'abategesi b'obuviru kuno bakimanyi kayo bayimbi bakwata jeke kalimu hiri jeke nyini oyo mugagga yakwata jeke mu ngo yagala mufera lekera wakamanyiro mukulu mulina ebizibu bi emyaka 3 plus otegavulu toina de wasima toy futi 5 tona de bazimba nyumba abaana bakulema okusomesa do okulabira baba bakondo bali mu Kampala wozambo ina sente weno kene nyolinga nga stroje banywedde mu soda enkofira tokuva ku mutwe eringa sokisi mbigere weno unyama nyolinga embalase evo okulinyira ojo manyira abantu ne suti zo yambalo zijja wa dobbingo ojo manyira abantu ozewola bwewozi nenjala zakugwa mbigere tosobola kuli abantu wachenjala zakugwa mbigere ojo manyira abantu abitex lekera okumanyira kuba toyina kyolina yensonga kyo sirama osiba mayembe ngologa singa mayembe gali gaba sente sigago go singo bugagga mu Kampala wabula kyakulema ekirunyi kye mindi wagivaako li watambulanga ne mindi ng'ofuwa emindi abantu zo musono kumbi wali ofuwa mulagala obulogo bukujjudde wenna otambula oyugayuga olinga balugwali nnyo omutuba enkwe zikwetimbye wenna embakobako zikwesimbye ziringa ng'engezi bukira ku mudaala guno engegezi bakalira ku mudaala mwaka ku mwaka togejja lwa bizibu wegulire mando okuva e Tanzania ne zikunywa gwaloza nti ogula bugagga gwoyina amaanyi agasobola okubeza amajini gwe oyina amaanyi agasobola okubeza amajini kyovula teri mukazi gwosobola kuwasana abira mu nyumba yo nga waali tasobola osula omeketa amannyo olinga meketa bagiya ofuluta ekiro linganga mbizi za bitanga zino mbizi ze Kenya zine zidduka mu mugundi zine embizi ne zidduka zino busiba bo V16 valve ngojo manyira abantu toddamu kumanyira abantu kola bibyo musima kyagula jannimba yakulimba oli mukazi yakulimba oli mukazi yera nkubuuza bwaba yakulimba ali waddembe okulimba kubanga omaludda gwa ali okaga nta kulimba alina kulimba gwe musiru kubanga oli musiru totegeera mwakola wendagano nti omubanja mbuyannimba omusajja ovemu ekigambo nti yakulimba mbulava musitago gwe mulekerawo okumanyira abantu kubanga mufuna platform ku radio okumanyira eyo system ya divide and rule ejja kukola mu Kampala kati oli gweyogerako Robert Kyagulanyi Sentamu mutabani wa Sentamu muzukulu wa Buganda goli abe musinguzi emiya musinguzi ensonga za Buganda tezikwatako eno system gye bakuwadde ogisome eno kansoke njizanyira abantu eno slogan tejja kukola mu Buganda eno gye bakuwadde nda kumala okulaba eno gye bakuwadde eno omusajja gwe bayita Kyagulanyi omugulu yategedde nanyini masanyalaze omutuufu nti bamuyita Ssaabasajja Kabaka era jjo yategedde nti ye amasanyalaze ga power bank yayingidde bino nze mbyogera Kyagulanyi Sentamu yatulako ekiseera malowooza asinga Kabaka amaanyi okusinziira ku statement mubaki mumulowoleza kati
system gye bamusindikiddemu ajja akola divide and rule Kyagulanyi Lwando bwa Kabaka ne bw'oli ago batunuzzaamu kamera enemba kubako amaaso gamuguddemu alinga atanywa omuto mwetolovu ulinga omuto mwetolovu gumulinganga sweet bomb amatu gambanga lenganga side mira za gundi za bajaji zino boxer enkofira temuva ku mutwe ali mu studio yogerebya bitakwatagana gwe muvubuka gwe ku myaka 5 gyogenda okuweza n'olunaku lunofe enkube ejja kutonyeewa mu kukyalo olw'ebyo okola byolina mujamanyira tusiise naku zino tuli pole nnyo tetukyagala nnyo kulwana bantu nera gye tuli mutulumbayo ne mutandika tutinkuula zino ensonga z'okuva mu mbeera twali twazeesonyiwa nga tukola information negwe nsobola okubeerako wiiki emu n'obula ne woonywa amazzi ggwe ate mutabani wonyinza okukera ku makya ne mumutiyimba n'adduka n'adda mu nnyendo Masaka nga mu Kampala ku ntebe tutakyasobola kubeerawo mu kutimbira oli omuziki mukutimbira owulira omuziki ekikusuddemu amatama gano gonna kumeketa mannyo kiro jamanyira abantu munasonyiwa benyiziza nadde namuwoninze dda ate konoddamu okuddamu okwasamira ku linnya lyange in fact guli waddemba okunjasamira naye okuddamu okwasamira ku Kyagulanyi kijja kubeera kirala mu nyinza oli waddemba okunjasamira nga bw'oyagala kubanga obadde ng'okikola naye nkusiriikirira naye okuddamu okwasamira ku struggle ekintu kiri kimu njala tukkiriziganya olwaleero wava mu Nuupu gyesonyiwe yogera ku birungi bya Museveni byokka teri agenda kulumba nkiddamu wava mu Nuupu which is okay yogera ku birungi bya Museveni byokka byakoze period Nuupu gyesonyiwe ne Kyagulanyi mwesonyiwe mulinde mubuddewo obwedde wala basobodde okusinga batakusinkanye weesonyiwe Nuupu nga bwagivaamu yogerera Museveni ebirungi bye byokka ne NRM ate weewale nnyo okuyingira ebitakwatako oli musajja mu kiga abbe musinguzi ensonga za Buganda tezina we zikwatirako newankubadde baguzana Masaka mu nnyendo tezina we zikwatirako mukulu kubanga lubaale w'omulamu tasamirirwa Abaganda tusamira lubaale w'Abakiga tusamira w'Abaganda okitegedde mukulu katoddiranga kwogera ku Kyagulanyi ku nsonga za Buganda kuba tolina wojja kubeera genda mu masabo go ologe musaddaake buli kimu kimwakola kitugenda bakozesa ebikolobero ne mu nnyendo yennyini agala okufuna information gende bulinda bajja kuwa information ekwatagana ku famire ye n'ebikolobero emajini kigakola abantu gasaddaasa abantu galidde abantu gavuwazza bagagabo ku kyalo gabasse buli kimu tekitegereka mu famire y'omwami ajja amanyiira abantu kati gojjuddemu mmanyire bulungi nja kukwabya mpulidde bulungi nnyo nkumaliriza olwaleero yoleso ebadde eyo in fact n'okuddamu okuwa obudde mba nkuyambye one toli semaka kyekisooka tolina address ekyokubiri tolina nsimbi nawe obeera ku musingo nga mpaaka myunku wente ekyokusatu olina mpa wengwa wena olinga mpale za Museveni tezinywera tezina we ziraga watuufu ekyokuna genda mu endale mutera kuinako obuzibu Kyagulanyi mwesonyiwe bona okola ebintu ebyo ojja kufuna embeera sijja kuddamu naye nze wona mmanyire oba omanya ku Kyagulanyi tojja kwabika ebyo mbikugambye ompulidde bulungi nnyo naye nga njongera kujjukiza nga nfundikira nze gwoyita omugwagwa nkyali mu Nuupu nkyagala ensi yange gwate yeyita omugezi wava mu Nuupu emyezi 6 n'ogenda kati kitegeeza nti gwe muki gwe mubuyabuya oba mugwagwa n'olwensonga njera kukwagaliza okubeerayo kulungi
video bajja kusaliramu ekutulemu ba promoter banno abayimbi n'abantu bajja tegere kitufu n'abali masakati sazo video bajira bategedde kikyoli ate bali mu kusebwa musajja information yajija mbeera nayo lwakuba abantu basirikira busirikirize ate nkusuubiza kino kijje kunze nkusuubiza mukasajja bwe kasajja bwe sawa yonna essaawa yonna bagenda kusibako mu komera ng'ekikusibisa mabanja essaawa ina bagenda kusiba ng'ekikusibisa ki mabanja wanasobola na kwegulira simu nga n'essente zipangisa olwozikubula gwe omanyire kyagulanye nze nkyali mwavu nenkyayamba eggwanga lyange mu stage wendi naye kati ate gwe tolina kyolina tosobola na kwogera mu bantu mukama bankomere video wedde tusigale ku Lwokusatu saa 2 ez'akawungeezi mweraba